wadde ogamba asulawo ali kuziri enju zange era yagenda okugula ku nze ng'olwedde ali wano tukkaanya bulungi n'agula wano n'atandika omusingi n'agisitula mpola mpola paka gisereka n'agisaamu n'oluggi n'amadiisa ali amaze ogakozesa ng'agenda kuggala yeebake era olunaku lwe bagikoona lwennyini n'amadiisa gaali gawedde nga gatadde wali ng'enkeera jja agenda kuggala ayingira enju ye kyewuunyisa nnyo okkeera ku makya ng'etudde kyatwala ennaku ntono nga kusenda bya ttaka kati awo sebo ne bw'oba tolaba toyinza kumanya nti omuntu eyakoona enju eno ye yasenda wano ate bakoona eno ne bakoona n'okuzina eziriraanye zonna naye kati ako kange kaalimu omuntu ne kasigalawo naye nga nabo bakiraba nti banapima ettaka ekituufu tebasala kudda ludda luli kyapa kyabwe kikomaawo oba bakikolera mu nsobi mu butamanya aba bakikozesa mu bugenderevu kunzibako kitundu nti bakitwale butwazi awo saakola ki naye nga wano nze obulamu bwange bwonna nzaliddwa wano nkuliddwa wano nze olutalo lwa 81 okutandika nali myaka 4 ng'olwo mukulu wange ali myaka kuba wa 74 yali myaka 7 kati waliwo omwana wa ssenga ye wa 5 baana basenga tebo bazeeyi ddala kuba ye mukulu ku taata bonna bazzukulu wano kuba kati nange nkaddiye ndi mu baana 10 naye naawe okubaza sikola ki n'abalongo n'abaana abaasooka batandise okuzaala naye n'ebijja kati tewali byonna babizinzeeko baagala kubitwala anti kati be baasenda eno bo bonna abadduka buddusi bonna abaave abaagula ne beefunze buli omu yali aguze eno wali teyeetaaga okugamba nti tudde ku mmeeza jabuzina lukoba kyamala mugamba ti mugireyo waasigala buli omu agire nga akwata awo kati eno waweddewo n'awaka waweddewo naye ng'ekituufu bano fujjo era nsaba owekitiibwa pulezidenti eno ensonga y'amaanyi naye gwalina eddoboozi lisobola okwogera omuntu n'awulira wano ewa Ssemakula omanyiiwo nnyo ebbanga lyonna ebifo ewa Ssemakula nze ndi neibawo olujja lw'ewa Ssemakula we lukoma wennyini ng'okkiira ku kuluzi ng'ovaayo ku kkubo ekyaffe ekibanja ekyo kyennyini mu kusenda era ne bw'oyimira wali mu nsonda yakyo oba otandikira mu lujja lw'ewa Ssemakula waka wali bwe wati awo wano ttaka wano lye baasigaza tuna oludda awo kati awo ekyokuzzaako nanyini nnyumba eno agyagala awaka batuttewo wonna waweddewo ettaka basibye ekyapa simanyi kyatambula kitya kuba omuntu eyatuguza wano Mwami Lumuli tobabuuza kiwandiiko kyonna kitandikira Mwami Lumuli ne bakikulaga naffe yatuguza era namulabako nze mumanyi kuba agenza okufa muzeeyi oyo nga mu 9 mbadde ndi mu 5 bafiira mwaka gumu ne taata kuba ebiseera ebyo olutalo lwagenda okuggwa nga taata agonzeemu 86 87 mbeera ya bwavu mbeera ya mbeera mbi yagenda okudda nga mu lutalo mu 9 naafa naye nga jjajja waali era nenkula nga taata ye jjajja ne mukulu wange ntukula babiri kati wano nze bannumbisa bunafu kuba ndi omu nga balaba ekifo kiringa ekinene abagagga bwe baagala kasa kulaba nga tolina maanyi ng'ayagalawo ng'akozesa ab'amaanyi naye kati bw'omubuuza gwe Ssebuli kino ekyapa ky'ogulawo kyatandika mu mwaka kyakulaga 2018 naye nga kyatandika emabega naye bw'omubuuza kuba teriyo kyapa kyayiika 6 nga kinawe kyatandikira ku kyapa kyayiika 4 kitegeeza bajja basala ku kyana ekyana kye kirimu omuntu omutuufu kye bakwese
kati ndimu essuubi okuba nga n'ekyana weekiri bayinza okwozaamu bino kiri ne bakibuuza kiramba nze kwe kufunamu okwekengera. Kati baali wagaana eri ekyapa baali bakuleddeko wano ekyapa okikkirize. Bakindeetera. Lwaki wakikkiriza? Ekyapa ekyo kye twakkaanyaako mu ndagaano ekyapa si kyekyapa kye bandeetera. Wakikwatako ko n'okisoma? Nakirabako ne mbagamba oba nkisigaza waliwo kirabako nakikwatako n'enkibikkula nabawa nakyo ssaawa 2 neŋŋaano kisayiningira kubanga bwe nkitunuulira ebintu bye twakkaanya ku kyapa ekigendamu amayumba gange gonna nga kiri oludda lutya baleeta ekyapa ekirimu ekkubo nga kirimu ebyokusayininga ebirala mbu simanyi nsayiningire kano kadde eri ate kali kadde naye nga biri tebyalimu. Nze nali njagala kimu yika 3 n'oli ajjeko ezize mmeka naye nga njagala ndabe ku maaza tayito yakyo. Wano twakkaanya ng'abantu mu ndagaano nga manyi bye tukola byonna bigenda kuba by'amazima na bwenkanya. Ko nze okusinga okukayana n'ebyettaka buli omba muziika 3 kabampa ekyapa nga mmanyi ke tugenze mu ofiisi ennene buli kimu kirima lidaadi kigenda ttereera. Naye sitira ekyapa ekyatutwala mu kkooti era nga kyekyapa kyalina. Kati n'ensooka neebuuza nze yeefuula neyanyooma kkooti kufe naani yeefuula? Ye kkooti kyatusayirawo okuddayo mu Gwokuna nga 27 yakibuuka nankwata. Kati bwe tunaatuuka nga 27 mu Gwokuna olunaku lwe baatuwa taddeyo. Kubanga twakola endagaano ajjeyo emisango ne kumpi akakiiko konna endagaano twagikolera eyo tetwali ku gulawundi nasaba ebintu ebyo bisooke bidde ku gulawundi ne bigaana. Kuba nali njagala abataka abaako tusooke tubakuŋŋaanya tubabuuze ekibanja kino kyani. Ekintu ekisinga okunnumya omutwe kwe kubabuuza ekyapa kino kitandika kitya mu mwaka guno kyava ku kyani. Busirika toyogera togezaako kubaako kyonyega ku ekyo. Kati neebuuza nze omuntu ow'emyaka kumpi guguno nnumbya 5 ekyapa eky'omyaka 6 kyengoba ku kifo kyange okunsenda eky'emyaka 6 ng'akifunye nga tekiriiko livansi nti kiva wano oba wano. Ye yagula ttaka ate kale ne Land Road yakola ensobi eyaguza ono kuba nze nsuubira mu mateeka kuba endagaano nziina ze twakola naye biwandiiko mbirina bye twakola byonna okuva emabega mbirina. Kye nali ndowooza mbu ye yali alina okusooka okumpaaka ekyange nga tukayana na Land Road oli noono ne tumanya ekisigaddewo n'akiguza ono. N'okuŋŋamba mbu ekifo kyo kyonna nkutunze kati teesa noono nze gwe simanyi nga gwe mmanyi ondiddemu olukwe awo gaba mazima. Nze kye nandirowoozezza oli alowooza mbu nannyini ttaka lyabwe kyeyalina okusooka okukola ye kunzigyamu nga nze omukadde. Kale nga tugenda mu maaso n'okubeera mu pulogulaamu yaffe eno oba nga tufundikira ensonga eno wano ku Standard News ffe tugasookako amawulire. Mwami Lwanga mu mbeera eno lwa bino byonna gwe nga gwe ki kye wandiyagadde? Nze kye nandiyagadde President Museveni awantu wano amanyiwo. Olutalo lwonna bwe lwaggwa abantu b'omu katundu kano azze abaako ebintu byabawa. Naffe engeri gye nali omwana kuba yasooka n'awa mwami wange ebintu amabaati n'agagaba ku kyalo kuno. Mwami muwanga John abeera ali amumanyi bulungi. Naffe olw'okuba twali baana waffe n'abuukawo era tetwike twafuna.
nawe mwami kituuse ebava ati era agabe ku kyalo kuno nawe okuba ffe twalinga abaana tewaliwo kintu kyetwakola ki nga tewali kyetuyinza kubaako waliwo n'omugenzi musi yali awo era naye amumanyi byonna ebintu byabawanga wano gabamigadde famire yaffe tewali kantu keyafunako yadde naye nga ffe twali abadiridde wano ewasemakula bavanga wali wasemakula ne bajja wano nga bava wali ne basiiba muno mwanyi muno we bati omwami oyo buli kimu ekyali wano abimanyi bulungi ebyava ne gye byatandikira nze kati nsaba alagidde emirundi mingi ab'ebibanja obutayiganyizibwa naye nange bw'anaaba afunye eggulire lino nsaba nnyambe neme kuyiganyizibwa kuba ke kantu ke tulinawo kokka ak'obugagga ke tulina kasaanyiiwo abaana sina gye ngenda bazza nabo nze mbuulidde twazaalibwa babiri naye nze abaana baliwo bali 10 tewakyali wadde bunyinza balimira kamuwogo n'obuyumba mwe basula nabwo kumpi bagenda busenda sina buyambi sina wenzirukira pulezidenti bw'anaaba awulidde eggulire lino awo wanaaba alirapi yalina amaanyi agasobola okulagira ekintu ne kiba nsaba buyambi naye sikyalina kyenzizaako ng'omuntu byebyo nno bye bigambo by'omukulu Lwanga ng'agenda mu maaso n'okubeera nti yeemulugunya era nkakasa nti wano sigenda kubeera nga nsukkawo nkakasa nti byonna mubiwulidde tugende mu maaso n'okusubscribinga omukutu guno gwa Standard News tuli ku YouTube, TikTok saako ne Facebook ate nenkubiza abantu mwenna abantu bano bembaleetera okubeera nti mugenda mu maaso n'okubadduukirira nebaza mwenna abagenda mu maaso n'okubeera nti mutugoberera ku mukutu gwaffe guno ebyo nno bye bibadde ebigambo bya mukulu Lwanga kakasa nti mubiwulidde kasubire nti abekikwatako mugenda kuvaayo mulabe nga muyamba omukulu ono wano wendi waliwo omutuuze ayagala okubaako n'ensonga gyaggusa wano wendi njagala tubeeko n'omutuuze wano gwengenda mu maaso n'okubeera nti naye nyumyanyumyako naffe ku mbeera eno omukulu twagala okumanya gwani amanya gange nze Eddie Lubowa nga kino bamazeeko bbanga ki ekitundu kino nagulako 1974 naye nga nzaalibwa ate emitala wali Kigoogwa yasooka okutuuka wano yasooka okutuuka gwe edina ettaka kikyolimanyiiko nga ggwe ettaka ndimanyi okuva ku George Lumuli azaala Christopher Nkambwe yazaala Nondo agenda tutigomya kuno ffenna era yagenda aleeta abo abanene abo okutigomya kyebakoze wano ewa Lwanga nange mu wiiki ewedde kyebakoze ewange Ekigoogwa waliwo n'emigadde abo bakikoze ennyumba zonna baagala zimenyawo zonna basenze mwanyi zonna ebitooke byonna yikamunana zonna basenze n'abatuuze abamu babaga muveeko era nze nkyaliko nzekka abalala bonna babagubyeko ne bampa n'ebbaluwa nti bwe mbaŋŋaaniddeko nga wayitawo ennaku 10 bagenda kuntwala mu kkooti nti nsalimbira mu ttaka lyabwe naye mbadde njaga nnyo nange mukutu guno gutuuke wa pulezidenti kubanga naye mbadde mulwanyira wano wa Semakula nayingira ne mu nvi yange nga ndi UA wali namba mmeka ya UA ngimanyi bulungi ngamba mabajasi batera okubeera n'ennamba wali namba nziina zonna neya RO eya Museveni nayo ngiina neya UA ngiina kasooka mbuliremukko baani abakutulugunya abo ati antulugunya abo mwami wa Lusimbi waliwo ettaka eryo lye tuliko lyali lyaz'abasajja zirikanga mmeka ziriika 8 z'abasajja mu lutalo naliguza Semaganda z'abasajja aba Special Force ne bamutira ku Kereziya wali
Semaganda ne tumusomosa. Ettaka lino lyoyogerako liri wange oyisizza ku kereziya wano kumpi okuva ku lino wano eriddako ekikubo kyendabye kyambuka we watyawo kiraga nti basenzeeyoko. Kati Semaganda ffe tumusomesa alina ebiwandiiko bye ebimusomesa twamusomesa Kiguugwa nga va mu nkambi era eri wali endala ey'okubiri Ejjita ne tumusomesa Ekiguugwa n'agenda ebweru. Kati Walusimbi bwajja n'agula wansi ku kkubo yiika 5 n'azigattako 8 ogwa waggulu nezibeera yiika 13 ne tumugamba ettaka lino lyoguze yiika 5 tozigatta ku yiika ziri 8 n'agamba gwe Lubowa tennakyomanyi waite ennaku 2 ng'aleese ebyapa na guleeda esooka ebyapa ng'abijjeewo amangu ago situmanyi gy'abijja ng'aleese ebyapa. Kati Semaganda tumukubira essimu tugamba baganda be bamukubira essimu aleete ekyapa kubanga z'abasajja akimuguza nga tulaba. Semaganda yali mubi n'atwala ebbanga ttono n'ajja ntandika okuwoza mu kkooti tugeze tuwoza mu makooti paka Semaganda yajjayo ekyapa kye abuuza Walusimbi wajjawa ekyapa ekiyiika 13 ng'ekyomunana akireese n'oli ow'eky'ettaano kyoyina. Omulamuzi n'agamba nti abatuuze abali ku ttaka be babaddayo batule ku bibanja byabwe bwe mbadde muguzizza gwe Walusimbi bonna bajjeeko n'abajjako netugamba kakati tuddeyo mu kkooti ne bagamba gundi oyo Semaganda ekyapa bw'oba ogenda okitunda tokiguza Walusimbi kiguza abatuuze. Walusimbi n'agamba nze ngenda kuligula n'ekyapa ngenda kigula $1,15,000. Tugamba nannyini kyapa tinna ekyapa kino tujja kuwa miliyoni ebyo mu ttaka lino lyonna yiika 8 n'asirika n'atambula n'akola ki n'agenda. Katwaddeeko era kuddayo mu kkooti Semaganda yazze buzi n'agamba ekyapa kikino nze nakiguze naye ng'ekyapa si kyekiri ekyoli kyalina ekiri origino yoona alina kirala era nga takikkiriza nabatuuze kukirabako yagira bugizi ti ekyapa okiraba kino era naffe ku Mmande kati tuddayo Nansana Nansana ewewala disi kuba kati okukosa jjo twabadde eri Wakiso ewambabazi nagamuddeyo Nansana agonjole ensonga ezo bw'aba agaanye mukubira essimu era singa zino ennaku zabadde enkulu singa twazizeeyo dda. Kale ettaka liri gwe olimazeeko bbanga ki? Ettaka eryo kyoli ku kibanja ttaka kibanja wakijjako otya? Ndajja buzi nga ntandise okukola nali nkola bombo eyo wa mu balakisi tuzimba gye najja ssente zange nengulawo 14,500 14,500 ez'edda zaali nnyingi mu kibanja ekyayiika 8 eyange eriko yiika emu nga kuliko ne bannange nabo buli omu alinako yiika 3 kati gwe yiika emu kwe bakugobaganya ne bacwekako amayumba bajjako amayumba era kati ne butuukawo kati bijjo asindiseyo omuntu nga bagamba abapangisa abamu n'abo mu maduuka abamu timuveewo zino ennyumba tugenda zimenyawo naye ensonga yemu yabadde ntutte eri ng'ani abawa amaanyi okumenya nga boogeza bubumu Walusimbi bulooka nannyini yagambye yaguze alina ekyapa naye nga kyakicupuli kati gwe ekibanja kyoliko kyani ettaka lyani ettaka lya Semaganda yafa n'alekawo omusika era okufa kwe twali tuva mu kkooti kati yebaka omusika oyo naye abirimu oba omusika abadde abirimu era twasemba naye okwogera naye kati tusemba naye okwogera n'agamba nti njagala kusooka kagenda mu maka ga Semaganda agali mu Amerika bwe naakomawo tudde mu bintu tutuule katwagenza okulaba Walusimbi yazze naki nga kyapa kiri ekikadde ekibasazaamu eky'13 kiyazze nakyo era mbadde nsaba ensonga ezo pulezidenti azitunulemu nnyo abantu kati abafere b'amataka bangi balina bwe bakolera ebyapa ebitali bituufu ne bajja nabyo
agamba nti lino ttaka naligula ogenda ddi tunobuuza waligula ddi kuba kati eryo Walusimbi yajja n'agamba ati ettaka ndimazeeko emyaka 10 kyokka emyaka 10 gye tumaze mu kooti byajja byalaga nti ettaka naligula dda ndimazeeko emyaka 10 gamba saba president atune mu nsonga y'amataka ago n'abo abafere b'amataka kati gwe oyinakyo kyoganyuddwa mu gavumenti ya NRM eno obekabizza maziga gwe ngeyazirwanako gavumenti ya NRM zibadde terina nnyo obuzibu bwonna bwenna bwekoze eki era njagala nnyo era mbedde by'omu era mu bya campaign naye wansi wano waliwo akavuyo akali wansi awo abali waggulu ke batamanyi bakozesa amaanyi agaabwe era wansi bwe batuwetegereza nnyo toyinza kumanya nti wakati awo waliwo akantu akakolaki akatulugunye n'abantu singa obadde ojagadde oba singa obadde ogaye tolina buzibu bwogifunyemu ate ibe bakugobe wakaawo kati wali amaanyi waggulu nnungi muzeeyi nga ye muzeeyi muki mulungi tumwagala ye naye munjagala nnyo naye wakati wano waliwo akakundi akataagaliza ddala Museveni ate nga kali mu gavumenti kenu katulugunya kufuna byabwe abatulugunya abantu baagala Museveni bamukyawe banzi banditiyakawo ne ku basirikale abapoliisi nembagamba nga babajjeewa babajje Matugga wali ku division babajje Matugga nimbaga naye nzigomiza okutwala nali musirikale naye ate zino ensonga zemuza okuntwalirako ziri wani mu kooti ne RDC gye ziri nagana ziri RDC nti jangu kale mu poliisi okoleki statement nenkubirayo ogundi owenansana Lwanga nangamba bw'oba otuuseyo ku poliisi ogenda okukola statement mpa osoyi yazze okukwata kati baali bazze kukwatira ki musango ki nga gwe baali bazzeeko ewuwo ono Walusimbi yasindika abantu nti awo ku ttaka eriri lyonna lyonna tekuddako omuntu okulimako n'omulundi n'ogwo kati yali abagobayo abakunguza nemugamba abantu boogana okulima abo bakunobadde kati obakunguza lwaki nti Walusimbi agamba ettaka yaligula tekuliko mutuuze n'ogwo n'omukakati ate lwaki balima kati omuvubuka bwe yalaba bwati ng'akubira Walusimbi agamba genda ku poliisi oleta abapoliisi bamukwate ndiddawo bandetidde abapoliisi abo osi yennyini n'emundu 2 n'empiigu abazze kunkima kuntwala naye bwe nababuulira ebyo ne bagamba kale tukuwadde ku lwokubiri jangu okole ki statement nembuuza ngenda kukola statement agamba jangu bw'ogaana kati tukutwala nga bazina mmotoka bagipaakinga eri waggulu amanju wange naye mwakale nzikiriza mukama wange nja kujja okukola statement era bagenda nenkubira oyo RDC assistant RDC nangamba togaana genda okole ki statement nze mbadde nsaba nnyo muzeeyi atunule mu nsonga ezo eziruma abantu kati kyogamba tabiraba simanyi baba gabiraba simanyi kati kino ettaka lyono omukulu gwe bbanga lyonna lyomaze owulira lyani wano ettaka lya George kati mbadde kyakubuuza gwe lino ettaka lino ebbanga lyonna kwe lyobaddewo lyani ettaka lya George Lumuli yaguza jjajja wooyo era ensonga zonna tubadde tuzituulirangamu wali nga nange mwendi na buli kimu kyonna okugenda okujja netoofa n'agamba nti nze kakati ebintu nabirekera Nnondo mutabani we Nnondo kakati ye n'agamba kampita mu banene kati nze nkole kyenjagala tumugana Nnondo okola bubi jjajjawo teyakola bwatyo nekitaawo takoze bwatyo naye akati gwe okola ebintu kyeyagalire nantandika okunteega nange abadde anteega nnyo okwagala kunzita naye namugamba Nnondo togenda kunzita kubanga nava mu magye nakusinga ne ranka tojja kusobola kunzita nampa wabira mwerosi netugenda mwerosi nemulumiriza nendeeta n'abajulizi abamusiŋŋana nga batusiŋŋana nabo nga nteeza ekiro ngamba okutambulamu kati olowooza obuzibu buvawa muzeeyi obuzibu Nnondo alina akakundi kaali nako bwe basinza okutigomya migaddoono ate nnyo
n'oyo Walusimbi be basinze okutigomya kuno bwonna wobuuza nibodde eri ezivunuku Nondo ne Walusimbi ne basinze okutigomya. Kati gwolowooza kiki ekirina okukolebwa kati waggulu awo naddala bana abakuba ebyapa ebyo baagala kusooka kutunulamu bakwatibwa kubanga omuntu oyinza kufulumya kyapa mu nnaku 3 oba 2 oba okakasa otya nti babikolera Wakiso ebyapa ebyo biteekwa kuba nga bikolebwa Wakiso. kyekirina okukolebwa kumalawo okukolebwa ebyapa ebifu gwolowooza naye era eyo ensonga tugikwasa pulezidenti kubanga yalina obuyinza gwe omuntu okujja obuzina kuwa ekyapa kiri ogenda kisomako nga byekisoma birala nnyo nga si kyekiri era bwowozaamu nnaku ezo 2 Gweda nga olaba zituuse nga zisenga era waliwo n'olumu baali bagireese kiro nenkubira oyo assistant RDC ekiro ngegenda kusendera amayumba gange gonna n'abuuza osinamukubira nti gye mwagenza okukyekinga ettaka kuliko abatuuze osinamugamba kuliko abatuuze kuliko emmere y'abantu nti kuliko amayumba nti amayumba kwegali mangi n'agamba ate no Gweda ani agisindisa okugenda okulima yali eri ebusukka kuba eri ng'amaze okugiteekamu amafuta ne driver nga maze okumuwa ssente obukadde 2 Walusimbi. RDC n'agamba osi nti eyo Gweda mugijjeeyo ekiro ekyo Gweda neddayo tewayise na mwezi polisi eyajja ogikima oba balina akulira Gweda nti kakati gwe okulira Gweda oba nti gwe minisita wa transport Gweda zo ziwasindisa mu kyalo zigenda kukola misango ekiro kino ekiro ekyo Gweda neva wali ku Kereziya neddayo ekyo kisaba muzeeyi akitunulemu kyo. Waliwo omutuuze ondowooza abawutuuze baweddeyo. Wano nno sigenda kubeera nga nsukkawo ebigambo by'abakulu mbiwulidde kwemulugunya kwabwe ensonga za ttaka kibba ttaka bagamba kisusse nnyo mu division n'eggombe naddala mu bitundu eby'emigadde wano wetuli oba wetusimbye amakando olunaku olwaleero. Mbasaba tugende mu maaso n'osubscribinga omukutu guno ogwa Standard News ffe tugasookako nainda Element Man. Omukulu alina ensonga, olinayo ensonga? Kale ndowooza mbiwulidde ebigambo beemulugunya abaagala pulezidenti abayambe ekibbattaka kisusse obuzibu bo babutaakako disitulikiti oba gye tuyita bano abakola ebyapa z'ensonga ezo. Nze mbadde da Element Man wano ku mutu gwaffe ogwa The Standard News. Kale mwebale nnyo, mwebalire ddala. Kimanyi kuva bali ku 97 tuba ku 97 kino ekyono kuba ne jjajja wuuyo nange namuguzangako ne ku mate wange wali naawe mulunzi wante? Nange era nali mulunzi wante. Kati wazivaamu? Nti azivaamu kirwaki amaanyi gakendeera? Luli wali okyali muvubuka? Nali nkyalina amaanyi. Kale